Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale mwena abali ku mukutu gwaffe ogwa There is Still Hope, kitegeeza nti wakyaliwo essuubi gw'okudda eri Kristo, wakyaliwo essuubi gw'okutegeera amazima, wakyaliwo essuubi ddene okukyusa obulamu bwo. Obulamu bw'okukyuka yesiti kiri ekintu kimu, kudda eri Kristo Yesu. So olunaku olwaleero tugenda gabanako ku kigambo ng'Omwoyo Mutukuvu bw'anungamizza. Bwenna ali gy'oli, yonna gy'ompuliriza, saba otege okutu, kubanga kino ekigambo kyange naawe bwe ndowooza. So katusooke tusabe. Yesu omulungi, omutonzi w'eggulu n'ensi, tukwebaza ku lw'obulungi bw'otukoze ku lunaku olwaleero, kulegulo olunaku olwaleero. Mazima ddala tukuumye, tuwadde amaanyi, tuwadde ekisa ne tubeera mu maaso go. Nate tujja gy'oli Taata, obikule amaaso gaffe, obikule amatu gaffe ag'omwoyo. Taata, tusobole okuwulira, tusobole n'okutegeera ekigambo kyo, era tukole nga bw'onaaba otulungamiza. Tuli mu maaso go olunaku olwaleero. Taata, jangu ojjanjabe emitima gyaffe, jangu tuwonye, jangu otuzze bujja, tuzze mu maaso go. Buli omu n'agamba nti amiina. Kigambo kyendese olunaku olwaleero, tugenda kutegeera ku kufa okw'omubiri, era ndowooza buli mulokole yenna gy'ali ekigambo kino ndowooza kikyo, kubanga ebiseera ebisinga Bayibuli etugamba nti nno tutte omubiri tusobole okubeera abatuukirivu mu maaso ga Katonda. Kitegeeza bwe tuba tetusse mubiri gwaffe, bintu bingi emibiri gyaffe gye tugenda otuyiziyiza okubeera nga tujja mu maaso ga Katonda. Naye olunaku olwaleero njagala tusooke tutegeere mazima ddala emibiri gyaffe gyetaaga okufa, kubanga bwe giba tegifudde waliwo kyansi y'amaanyi nnyo gwe okubaayo ne ky'osubwa eri Katonda. Omubiri, omuweereza yenna oba omulokole yenna ampuliriza, omubiri kye kintu kye twali tutambuliramu nga tukyali mu nsi eyo, naye ku lw'ekisa kya Katonda, Katonda n'atuggyayo. Kitegeeza bwe tuba tugamba nti nno twavaayo, tuba tugamba nti nno twakyuka, tuba tugamba nti nno twalokoka, era nga tugoberera Omwoyo Mutukuvu ky'agamba. Bayibuli egamba mu Abaluumi ensuula ey'omunaana olunnyiriri olw'14 nti abo abakulemberwa Omwoyo Mutukuvu be baana ba Katonda. Kitegeeza ffe ffenna abalokole abasalawo okuweereza Kristo Yesu tuba tuteekeddwa okulemberwa Omwoyo Mutukuvu, kubanga Bayibuli egamba sigenda baleka nga bamulekwa, naye ngenda balekera Omwoyo Mutukuvu. Omwoyo Mutukuvu yamwogerako ebintu bingi, yagenda obbalungamyanga, yagenda obbakuumanga, yagenda obbalabiranga, na buli kintu kyonna ekituuka ku bulamu bwaffe kisooka eri Omwoyo Mutukuvu. So ebyo byonna tuteekeddwa okubitegeera, naye emibiri gyaffe ekikulu kya byonna, ng'olaba ka vidiyo kano, giteekeddwa okufa, kubanga ky'onoolabirako, nja kwogera ku bintu bino wammanga, ky'onoolabirako nti nno mazima ddala oli mulokole naye nga omubiri gwe tegunnafa mu Kristo. Tolowooza nti nno okufa kw'omubiri ne bakuteeka mu sanduuki ne bagitwala ne bagiteeka mu ttaka kwe okufa kwe njogerako. Okufa kw'omubiri nga tokyatambulira mu bikolwa omubiri kye bikugamba, tokyatambulira mu ekyo ensi kyegaba, Yesu yeebazibwe, naye nga otambulira mu mwoyo, Omwoyo Mutukuvu kyakugamba nga ky'okola. Ekintu ekisookera ddala, bw'oba
ogamba nti nno mazima ddala wafiira mu Kristo. Kuba abalokole tulina enjogera eyo egamba nti nno twafiira mu Kristo. Kitegeeza bwe tugamba nti nno twafiira mu Kristo, emibiri gyaffe giteekeddwa okuba nga gyafa. Naye mazima ddala oguba wano wogenda okakalisa nti nno omubiri gwo tegunnafa, era weetaaga okweyongerayo okwongera okutta omubiri gwo. Ensonga lwaki kyano yaffe eno twagituuma nti nno wakyaliwo essuubi, gwe okukyusa ekyo kyonna ekitannaba kukola ki? Kukyuka. So ekintu ekisookera ddala ky'olina okulaba nga omubiri gwo okakasa nti nno mazima ddala guyinza okuba tegunnafa. Ebiseera ebisinga batera otubuulira nti nno music w'ensi mubi, eri omwana eyakkiriza Kristo, eri oyo eyalokoka, eri oyo eyategeera amazima. Music w'ensi alina connection gy'atalina, alina connection, talina connection gy'alina ne ekiri munda mu ffe kyetwakkiriza. So bw'obanga otuuka awantu n'olaba nga awantu awo bali kubawo music w'ensi, naye n'olaba nga omwoyo gwo muli naawe otandika okufuna vibe, otandika okufuna feeling eyo, kitegeeza waliwo ekyoto ekiri munda mu ggwe ky'otonnaba kutta, ky'otonnaba kuzikiza. Waliwo ekintu ekyo ekikyalimu ekyensi, nga bwe kituuka awali ekyensi, mazima ddala wabeerawo connection eyo, wabeerawo magnetic field eyo ekuleeta, ekusika obeere nga oconnectinga nekiri. Mazima ddala bw'oba ekyo kyakiwulira, ekyo ekyoto weetaaga okukitta, ekyo ekyoto mazima ddala weetaaga okivaamu. Kitegeeza omubiri gwo gukyalina feeling, gukyalina connection eri, gukyalimu ekyo ekyoto, nga w'otuuka ku kyoto ekyensi biconnectinga. So togamba nti nno omubiri gwange gwafa, togamba nti nno nafiira mu Kristo naye ng'ate ebintu ebyo okyabirina. Osobola okulaba naddala ffe kati abasomi, osobola okubeera mu ssomero nga mulimu coupling nnyingi, naye nga coupling eyo weere nnyingi, naawe okusinziira nti waliko mu nsi, naye ku lw'ekisa kya Katonda n'akuggyayo, naawe otandika okwegomba n'ogamba singa nange nfunayo ku girlfriend, singa nange nfunayo ku boyfriend. Kitegeeza waliwo ekyoto ekyo, waliwo connection, wakyaliwo connection eyo ekuleetera nti nno okyalina feeling eri ey'ensi, ogamba nti nno singa nange ninako kino. Kitegeeza endowooza zo, feelings zo, newankubadde ogamba nti nno wafa mu Kristo, naye mukyali mu feelings ez'ensi. So oteekeddwa okubeera nti nno byonna oba mazima oyogera nti nno nafiira mu Kristo, kwegamba nga obulamu bwo wasalawo obuwe Kristo. Okuwa obulamu bwo Kristo tekitegeeza nti nno kanjatule obulokozi nkomaawo, naye okuwa obulamu bwo Kristo kitegeeza okukyuka, kitegeeza okukyusa. Bayibuli egamba nti nno we tuba twagala ensi tubeera balabe ba Katonda. So woba okyalimu ekyo ekyoto, woba okyalimu feelings ezo, woba okyalimu eyo force eyo ekyakusika, obeere nga okonnekitinga n'ensi, mazima ddala omubiri gwo tegunnaba kufa. Yesu yeebazibwe. So olina okutuula wansi ogambe mazima ddala ku by'ensi, biki byentuukako mazima ddala ne mpulira feeling eyo,
ne mpulira nga nange ntandise okwegomba kugamba nti no, nange kangendeeyo, nange kankole bwe nti. Kitegeeza feeling eyo eba ekyakulimu, mazima ddala omubiri gwo tegunnafa. Yesu yeebazibwe. So ekintu kino tulina kitwala ng'ekikulu. Bantu bangi twagala, Bayibuli egamba nti nno alikomawo omulundi omulala azuukize abo abaafa. Mazima ddala tomanyi nkya we lunaabeera, tomanyi enkya lunaakeera lutya, lunaakeera nga nkyali mulamu oba anaaba nfudde. Kitegeeza tomanyi budde ki bw'okyali mulamu, n'eddakiika eno gy'olina oba olina kugyebaliza just Katonda. Tomanyi bbanga kiri okyali ku nsi. Okufa tekutwala nti oba oyo ow'ensi yekka, naye kutwala n'oyo omulokole, kutwala n'oyo ali mu Kristo. Naye mazima ddala woba tonnaba kukyusa, woba tonnaba kuvaamu ebyo byoto byonna, kitegeeza omubiri gwo tegunnaba kusaanira kuzuukizibwa, tegunnaba kusaanira kuzuukira, kubanga nze ndowooza nti nno omubiri ogugenda ozuukira gwegwo ogusaanidde, kuba omubiri gwa Kristo gwazuukira. Kristo yazuukira nga lwakuba nti omubiri gwe gwali gwa njawulo. Omubiri gwe mazima ddala yagukuuma nga si mwonoonyi, kyova olaba gwali wathe n'okubeera nti nno guvaamu ekyo ekisobola okutukuza ffe. So naawe ayagala okuzuukira, ng'oyagala zuukira wamu ne Kristo, oba oteekeddwa okukuuma omubiri gwo nga mazima ddala mulongoofu, nga guliko ekigambo ekyo nti gusaanidde okubeera nti nno guzuukira. Naye we guba gukyali mubiri, mazima ddala tegusobola zuukira. So omubiri gwo oteekeddwa okugutta mu ngeri yonna, gubeere nga gusaanidde okuzuukira, gubeere nga mutuukirivu ku extent ya Kristo, nti omubiri gwe tegwalinako kunyenyezebwa kwonna, nga teri asobola kugamba nti teri asobola vaayo nti nno gwe twakukwatirako mu bubbi, gwe twakukwatirako mu bwenzi, gwe twakusanga ng'okola kino. Yesu yeebazibwe. Omubiri gwa Kristo ogwo tegwalina kunyenyezebwa kwonna. Naye emibiri gyaffe lwaki tugamba nti nno gyafa ne Kristo, naye ng'ate giriko question mark eyo, giriko okunenyezebwa okwo okunenyezebwa nga tekuvuddeewo. Mazima ddala emibiri gyaffe giba tegisaana kuzuukizibwa. So we guba tegusaana kuzuukizibwa, ng'ate tomanyi bbanga ki ly'okyalina ku nsi, kitegeeza n'olunaku olw'enkya we luba lukedde ne bakugamba, ne bakubika ne bagamba ofudde, mazima ddala buli omu, newankubadde oyinza okuba oli mulokole, naye ku lunaku luli nga Kristo akomyewo, osaanidde okuzuukizibwa. Onoozuukiramu abo abanaazuukira. Omubiri gwo guli wathe kubeera nti nno Kristo akozesa omukono gwe okubeera nga akuzuukiza. So ebyo ebibuuzo tuteekeddwa okubyebuuza. Togamba tobeereeyo comfortable nti nze we nayatula Kristo ng'omulokozi wange, we nakola buli kimu ky'ayagala, naye ng'ate mukyalimu obuntu obwo mwe njogeddeko mu kusooka, nti otuuka awali ebikolwa by'ensi naawe n'ofuna vibe. Yesu yeebazibwe. Oyinza okuba baakuganda, Bayibuli eyogera ku worldly parties, naye gwe
zo attendinga buli kadde, zeezo z'owuliriramu emirembe. Mazima ddala omubiri gwo gunaazuukira nga ye gwataggwa mu mabaala, nga ye gwataggwa mu binyuma eby'ensi. Obulokole tekitegeeza kulokoka kukoma awo, naye obulokole kitegeeza okulekawo era okukola ekyo oyo gwe watwala nga mukamaawo kyakola ki, kye yali. Si kugamba bugambi nti nno nze ndi mulokole, kyo ne kiggwa. Naye ng'omulokole, abantu bwe tubeera mu kifaananyi bwe kityo, yeffe abavumiriza erinnya lya Kristo, yeffe abagamba nti nno otuleetera abantu okugamba nti mbu naye oyo mulokole nga alikola ekyo n'ekino ne kino. Kitegeeza abantu abo aboogera obuntu obwo, abantu abo aboogera ekintu ekyo, kitegeeza nti waliwo kye batusuubiramu ekyenjawulo, ekitali ku muntu wansi, ekitali mu bantu abalala. Yesu yeebazibwe. Nze lumu nali neebuuza ekibuuzo nga ngamba nti nno ntera nnyo okuwulira abantu nga bagamba nti nno Omukatoliki bw'abeera agoberera ennono bulungi ez'Abakatoliki, batera okugamba nti nno ayagala eddiini lye. N'Abasiraamu kye kimu, n'amadiini amalala. Naye omulokole bw'aba asaba nnyo, bw'aba agondera nnyo Kristo, bw'aba akola ebyo Kristo by'agamba, bagamba batya? Nze ntera kuwulira abantu nga bagamba nti nno omulokole oyo ayagala Katonda we. Kitegeeza waliwo enjawulo ey'okuba nti nno oli ayagala eddiini lye, akola ekyo lwakuba nti ayagala eddiini lye, naawe omulokole okuba nti okola ebyo lwakuba nti oyagala Katonda we. So balokole bannange, ffenna tulekeraawo okuvumiriza erinnya lya Kristo, tulekeraawo okulyogezaako, tulekeraawo okuvumiriza ekyo kye twatwala ng'ekikulu mu mitima gyaffe, mu bulamu bwaffe, naye ng'ate tukikola kukivumiriza. Yesu yeebazibwe. Bayibuli egamba nti nno abantu abasinga bagamba nti tugondera Kristo era tukola ekyo ky'agamba, naye ate nga bawakanya amaanyi gaakyo. Owakanya otya amaanyi gaakyo? Kubeera nti nno tokkiriza bye bakola ki, bye bakugamba. Balokole ffenna twetaaga okubeera abagonvu, twetaaga okugondera erinnya lya Katonda. Bwe baba batugambye tukole kino, tuveeyo tukikole. Omusumba we yonna kyakugamba nga naawe w'okikuba mu ttooki, kuba waliwo Pawulo we yali abuulira, we yamala okubuulira, abantu be yabuuliramu ne bamugamba nti no tugenda sooka kugenda kunoonya ebyawandiikibwa n'obukakafu obulala ku lw'ekyo ky'otugambyeko. Ekitegeeza omulokole omutuufu tolina kukoma ku bigambo bya musumba wo, naye olina okwongera okunoonya, Omwoyo Mutukuvu naye akwongeze okusomesa. Mazima ddala obeere nga toliiwo just nga ofunira ku balala, naye nga naawe olina connection eyiyo n'Omwoyo Mutukuvu. Omwoyo Mutukuvu y'asinga okusomesa. So tulina okuvaayo, tulina okugolokoka. Mazima ddala omubiri gwo sooka ogutunuulire, mazima ddala ogambe guli worthy of resurrection. So mwenna abawuliriza, nsaba otwale akadde weebuuze ebibuuzo ebyo byonna, weebuuze, weeteeke mu kiti,
bwe mba nfudde kati omubiri gwange gusobola ozuukira. So twala obudde ofumiitirize ku ekyo. So mwenna abali eyo nga oyagala okutwala Kristo ng'omulokozi wo, naawe eyali eyalokoka naye ng'ate ebintu bye njogeddeko emabega nga obadde obitambuliramu, kale mu butamanya osobola osalawo kati, kubanga wakyaliwo essuubi, osobola osalawo kati n'ogamba mazima ddala kanziremu njatule obulokozi, nkole ekyo Katonda ky'aŋŋamba, nzite omubiri gwange nsobole okubeera nga nsaanira mu maaso ga Katonda. So mwenna abeetegese tugenda kudda mu ssaala eno nga twatula bupya obulokozi. Ojja kuddamu ebigambo bye ngenda okwogera, gamba nti Ayi Yesu, nkwebaza ku lw'okunjagala, nkwebaza ku lw'okundeetera obulokozi. Mazima ddala mbadde simanyi, naye nzize mu maaso go ku lw'ekigambo kye mpulidde nga neenenya onsaasire. Kwata ku mukono onkomye mu maaso go, bika omusaayi gwo gunnaaze guntukuze mu maaso go. Olunaku olwaleero njatula obulokozi, nzikiriza n'omutima gwange nti ngenda kyusa mu bye mbadde nkola, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula amannya gange mu kitabo ky'abakozi ab'ebibi, naye onzize mu kitabo ky'abakozi ab'ebirungi. Ompe omukisa nate ombikula amaaso nkole ebyo by'oyagala nkole, manye lwaki kyali mulamu. Omubiri gwange nguteeketeeke okubeera nga gusaanidde okuzuukizibwa mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ndi amiina. So mwenna abatudde obulokozi, just kakkana wansi onywerere mu ssaala eyo, okkirize onoonye ekyo ekituufu, naye okyawe ekibi. Kiri kikolwa kimu kyokka, kyakukya wansi, awo ogenda kukola ebyo Katonda by'ayagala. Naye bw'oba tukyaye ensi, mazima ddala nkakasa tolina ky'osobola kukola ne kisanyusa Katonda. So just kola ekintu kimu, kyawa nsi. Ebyo byonna force eyo, connection eyo ebadde ekyaliwo, mazima ddala tegenda kuddamu kubeerawo. So obuvunaanyizibwa buli gy'oli asigadde. So sigadde ndi muweereza wa Katonda ku mukutu guno gwennyini. Mwenna abatugoberera saba Katonda abadizeewo, kubanga Bayibuli egamba nti tayitangako nnyumba ya Yakobo kumuwerekeza bwereere. Zikiriza ne kino ky'okola, kutwala obudde bw'okuwuliriza, tokikolera bwereere. Zikiriza waliwo ky'ogenda okufunamu. Zikiriza ng'osigala otugoberera, waliwo by'ogenda okutandika okulaba nga bikyuka mu bulamu bwo ng'okola ekyo kye tunaaba tuleese. So Mukama abampeere nnyo omukisa. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.